ku kibanja kye ndagira RDC kati kubanga ye representative wa president Abazeeko back to their bibanjjas. President kakati mubadde mungambe byakaweesa ekyo nakimala dda. Kyetwetaaga first of all sinalaba kaweesi bwakwatibwa. Njagala kulagira kati gwewe nini eyagoba ku kibanja kyo oba yamenyebwa ebintu byo oba ente ezo ezaali ebintu byo, njagala okole statement ku police complaint. On the basis of that complaint bagende bakwase kaweesa immediately. Anti bwe ntuukawo nga mukwatibwa ensonyi nga mukwata eyo. Okay, oba mwazikola mwenna mugende wa RDC abiwandiise. Bw'anaaba yeetaaga emmundu ezisinga obunene z'alina ajja kujja gye tuli. Madamu Birungi ali wanakyulidde. Mwe abakyala ababiri ndowooza mujja kuddayo kati nga muzina nga museka. Bababuuze nti nno wano lwaki batambula nga baseka nti essanyu lyagala kubatta. Kubanga kati mulina security of quiet enjoyment. So tukiyita quiet enjoyment of their land. Security baweebwe. Tekitegeeza nti abasirikale baba etoolenga buli lunaku. Kitegeeza nti buli ajja okubateganya bwe munaawaabwa omutwe oyo ajja kukwatibwa. Ekirungi tubibamanyi ate nga bwe twali ekyankwanzi nakyogera kubanga eri wiiki nali eri afoketera district kati enulembe abateganya abantu mu district zino batono. Kati wano waliwo kaweesa yekka, waliwo n'omusajja omulala oli babiri district yonna. Ababiri abo tebayinza kukwatibwa ne basiza bamukomera ne babigira ki. Ezo declaration endala sebo RDC bawa abantu bano security of occupancy obawe sufficient security to enjoy quiet possession of their bibanjjas. Abawo obukuumi obwetaagibwa kubanga ye chairperson yakulira security committee ya district obwetaagibwa nga mumwa information yonna. Ekyo era tujja kwetaagisa byonna bimuweebwe abeetaaga okukola statement bo teziriyo ziddemu okukolebwa tezakolebwa bulungi. Omusajja akwatibwe avunaanibwe tumugendeyo tumulabe mu kkomera ng'asuzeeyo ennaku ezo zonna abonebone nga ye bw'abonaanyiza abalala. Kati kankwate ku kino ekyabagambi mwembe abagambi wonna ali wano. Mwami w'abagambi wuno wanali wano. Ettaka mwami w'abagambi yagenda mu kkooti oba waliwo abaamutwala mu kkooti. Kkooti kasita ogendayo oba olina okuwaayo information yonna kasita tebaayo ebirala byonna ne byogerera eweeru tebikola. Kakati ekyapa ekiriko ettaka by'abagambi byabadde agamba yagenda mu kkooti y'e Mubende n'asaba vesting order. Kitegeeza nti ebintu byali alina biri tebyali bituufu. N'asabayo kkooti ebitunulemu ettaka erimuwe gye tuyita vesting order. Kkooti eyasooka n'emuwa order eyo ettaka ne limuddira
Kakati bana abala ne beemulugunya ne baddayo mu kooti. Kooti n'esazaamu vesting order. N'emulagira nti leeta ekyapa wano mu kooti tukisazeemu. Byabagambye teyagendayo. Ministry yaffe leeta waliwe nawandiise oli orders. Ministry n'emuwandiikira nga 15 2018 obwe 18 n'emugamba okubeerawo ekyapa kyo kyasazibwamu kireete tukisazeemu munaku 14. Bw'otookireete feno office ejja kukola kyenawe ekola ekyalo. Teyakireeta. Ebbaluwa eri wano ne kooti order eri wano. Kaakati bw'ogenda mu kooti, kooti ne omusango ne gukusinga n'osinga ne bakola apiiru n'ekusinga. Kati ate ogwo n'ogutaapiiringa n'ogenda mu process endala gye bayita execution process. Kati awo ekkooti zonna ziba zifuuse kye tuyita factus official. Ziba tezikyaddamu tezikirizibwa kuddayo kutunula mu musango ogwo. Kaakati omusango omulala gwonna gw'oleeta ku facts ezo ze zimu ng'osaba ekintu kye kimu, kubanga ye kyasaba ttaka lyange naligula linzirire. Kooti esazeewo up to the end siriryo ne kooti na byonna bireete. That's execution. Ekitegeeza ekintu kyonna kiwedde, ettaka siriryo. That is our last order. Kaakati kyali mu butanywa oba mu butete, bakolayo process endala ate ne bassaayo omusango omulala. Ogwo omusango process eyo yonna eyaddizibwayo yali nfu kubanga omusango gwali gwasalibwa dda. Ndowooza looyo yagukwatako oyo teyali mubangufu bulungi. Oba oliawo n'olooyo oli omulala talina bye yayogera kooti, ate n'omulamuzi ndowooza teyafaayo. Kubanga Bayibuli gye nsoma gye mbuulira egamba tenguzi egira ki eziba amaaso n'ettegwanga. Kati omulamuzi teyalaba nti musango gwaggwa dda, neyalooyawe teyalaba nti gwaggwa dda. Enguzi ng'ezibye amaaso kati eggwanga lifa. Newankubadde kyagenda mu maaso, ekooti endala n'esalawo keeka nondowooza nabi summarizing one. Ekooti eno ya Keremani Jameson negamba nti ettaka lya Kate Nampa yono negamba nti Katwere David byabagambi France Katwere David ono mutabani wo ono yatunda nti byatunza Katwere byali bifu kubanga teyalina buyinza butunda ery'ettaka eryali yiika 187.72. Ye yali sheeya Katwerere yagitunda n'ayimiridde wano n'agamba nti yagitunda n'ekyokka mu mateeka. Omulamuzi agamba nti okwo si kutunda, okutunda oba olina local standard oteeka okubanga kyotunda kikyo. You can pass interest, you can pass title. N'ekyo yatunda tekyali kikye, yali tannaba kufuna interest eyo naye